ozaayanga n'otafiisa eyo njogera, naye ekituufu kiri nti bwakiri ofiisanga n'otazaaya. Anti essuubi ery'obwewussa litta n'okusinga endwadde enkambwe. Buli budde amaaso ne gakubeera mu luguudo olw'essuubi nti oba nnaaba ndi awo nga mmulengera wuuyo akkirira atuuse. Abamu amaaso emmotoka zituuka okugalinnyira mu luguudo olw'okugateekanga mu luguudo buli ssaawa nga balinda abaagalwa baabwe lwe batamanyi ddi lwe balidda. Eyafiisa n'aziika akaaba ne biggwa era alumwa ne biggwa. N'amanya nti omuntu wange namutereka mu manju w'ennyumba mu mimwanyi n'asigalira kimu kyakumusabiranga kubeera mu balongoofu. Naye yazaaya abeera mu masekkati g'amasaŋŋanzira oba omwami wange yafa, oba akyaliyo, oba yatukoowa bukoowi, oba yatwekweka. Kweggamba omuzaaya abeera n'obulumi bungi oba ayita mu bingi okusinga omufiirwa olw'ebirowoozo enfofoolo ebyesombera mu mutima gwe. Nenno kigende eri bannaffe ababuzaawo baganda baffe n'abatta abaana baffe. Mulowooze ku baana. Abaana muleke okubalowoozesa nti bo kikolimo mu nsi. Taata yabuzibwawo ate ne maama afudde. Omwana n'atuuka okwetunuulira mu ndabirwamu bw'aba agirina. Neffe Mukama twakola ki? Abaana mubalekera okubabuuzisanga ebibuuzo Mukama. Abaana bato okubateeka ebibuuzo mu mutwe obungi ebingi bye batalinaako ansa. Nga tukyakaabira mukyala Kibalama eyabuzibwawo. Kati ate tuzze ku mukyala Ddamulira Saala naye yabulizibwawo omwami we naye agenze. Mulowooze ku baana. Muleke kulowooza nti abaana bammwe be balina ebyapa by'ensi. Muleke kulowooza nti abaana bammwe be balina olukusa lwokka olw'okukula ne bazadde baabwe. Muleke kulowooza nti abaana bammwe be balina eddembe lyokka eribeera ne bazadde baabwe. Mulekerawo okufuula abaana b'abantu baamulekwa. Mulekerawo okufuula abaana b'abantu emmombo z'enfuuzi. Buli omu Mukama yamukola ng'alina eddembe erikula ne muzadde we. Mukama yatuwa ensi eno tuginyumirwe kyenkanyi naye simanyi lwaki bannaffe abamu balowooza tussa mukka gwabwe, era abamu batuuka okulowooza bye tuli be baalina okubibeera. Sisobola kubeera byonna nga naye bw'otasobola kubeera byonna. Budala okanika firiigi, nze sisobola zikanika. Nze ndi mwogezi, gwe tosobola kwogera. Lwaki oyagala okunzitira mu kyange? Nze sisobola kubeera kikyo, naawe tosobola kubeera kyange. Mukama ye mwenkanya asinga, teri gwe yasindika ku nsinga lonsa. Buli omu yamusindika n'ekitone kye, naye obuzibu obumu abamu tebekkusiriza mu bitone byabwe ne bajja mu bitone byaffe batusaanyeewo era nga bawulira be balina okubeera we tuli. Naawe osobola okwanamya mu kikyo, era naawe osobola okugasa eggwanga mu kikyo. Lwaki olowooza nti nze ndi mu kifo kyo? Lwaki olowooza nti Ddamulira ali mu kifo kyo? Lwaki olowooza nti Kibalama abeera mu kifo kyo? Temulowooza gwakubiri, mubeere ne Katonda. Mulowooze ku baana ba bannammwe be mwagala okulekanga nga baamulekwa. Abaana abammwe bokka si be baana. Abaana abammwe bokka si be bagwanidde okukula ne bazadde baabwe. Eno ensi Mukama yagikola ng'omukka gwe yagiteekamu gutumala ffenna okussa. Gwe ki ekikulowoozesa nti nze nsiikiriza ogugwo? Gwe ki ekikulowoozesa nti nze omukka gwe nzisa gugwo? Nebaza Ye Excellency Kyagulanyi, ffe abattiddwa bamaama baffe mwebale kufuuka bazadde baffe.
abattiddwa bataata baabwe mwebale kufuuka bataata baabwe. Maama Babi Kyagulanyi ne taata His Excellency Kyagulanyi mwebale kutuzaala, mwebale kutuzaala fe abawejjera abattirwa abaabwe. Kyewunyisa bakozesa baamuzi famire zaffe okutigumbula. Mu buli kika mulimu budala. Ate mulira alaba nti ono tasaanidde tumugjewo. Okulumya yeekolera tutte jjajjaawe, okulumya yeekolera tutte maama we, tutte abantu be. Mu buli kika mulimu budala. Alowooza nti abaana be bokka abalina eddembe erikula n'abazadde. Alowooza nti abaana be bokka abalina okubeera nga tebalina ttayito ya bwamulekwa. Basaala tebagwa jjuma. Era bw'obatunuulira olaba abalongoofu, naye ng'emirimu gye bakola ekiro gyesittaza. Baana bangi bafuuka baamulekwa lwa baŋŋanda z'abakadde baabwe. Bakyala bangi bafuuka bannamwandu lwa balamu baabwe. Weegendereza okubeera budala mu famire yo. Lowoozaako ku baana ba banno. Mukyala Nabbanja, abaana bano bwe baba nga tebalina kukula na bazadde bombi, nga balina kutambuzanga mugulu gumu obulamu bwabwe, kati mubagwe bataata baabwe bamama bagenze. Bw'atyo Wawaayiswa bwe yafa obuyinike ekiwuubaalo. Bw'atyo owa Kibalama bwe yafa obuyinike ekiwuubaalo. N'owaddamulira wuuyo naye afudde obuyinike ekiwuubaalo. Paka wa paka ddi? Nti nsobi emu gy'okola ekoozinga ate ensobi ennene. Wagamba Kibalama mumulina mumuzze ate tusooke kati tuziika baana. Olusala ebyayi ku nkola olulekera munyeera kwandaala, bano abaana bagenda kuddawa. Nziramu okwebaza maama Babi Kyagulanyi. Abaana bano baali baddewa senga si mmwe? Abaana b'Abarita kyekyali badde kiddako senga si mmwe? Senga tebali ku street. Nebaza taata Bobi Kyagulanyi. Mwebala okubeera bazadde baffe, mwebala okutwagala, era mwebala okuyimirira mu kifaananyi ekitugumyanga ne tubatunulako ne tumanya nti tulina abazadde. Naye ab'eŋŋanda zaffe